nange muli mutya sonzize ku nsonga y'abaana ab'obuwala bemuyita basireya bemugamba mbu tebaagala bufumbo. This is the final channel Zanayox at SPV Graphics and of course Afcloud apo ejagamba nti giteeke ku simu obenga ofuna updates ez'enjawulo. Zahara Toto yebuddeko emabega ebifaananyi bya Zahara Toto byavaayo ng'ali ne Brian White era abantu ne babizunza ne bagamba tabanga yali kamere ka Brian White. Zahara Toto avuddeyo n'akola ka video kano naye wowulira byayogera oyinza obibeesinga ku interview emu eyabadde ekolebwa ku Pastor Mondo we yagambye osanga omuwala omweru nga mulungi enjala mpanvu n'enviiri mpanvu manya kibo ky'abayiga wano e Kampala temuli wadde amakulu wabula bakolerako rehearsals. Zahara Toto avuddeyo n'agamba nedda ssebo togenda tumanyira fe abakyala abanyirira naye naawe ensonga ze katuziwulire. Nange muli mutya sonzize ku nsonga y'abaana ab'obuwala bemuyita basireya bemugamba mbu tebaagala bufumbo, they are not marriage material, tebabakolera. Is there anything wrong in a woman wanting to look good? Mbadde mmanyi ekibajja mu bufumbo bwammwe eyo gye mubeera n'abakazi bammwe abo ba marriage material ne kibaleeta eno ku bawala bano abeefaako basireya. Mbadde mmanyi nti mwagala kubeerako na muntu mulongooseemukko. So kati muganda wange oba oyagala kubeera na muntu ali a bit advanced, they have a lifestyle they are living, and if you cannot afford it, don't waste someone's daughter's time. Waliwo malaaya agenda muleeba wonde kuzaalira omwana nga tayagala bufumbo. Waliwo malaaya atuula n'amukuba emigono n'omuzali nga waali nga tayagala bufumbo. Just because omukazi has moved on from you because you cannot take care of your own responsibility does not turn her into. She's looking for a better man that you are not able to be. Nga gwe bw'oyagala tukugumikirize mu bwavu n'abakyala basinga abagala bagumikiriza mu bwongo bwabwe bw'ekisiru mugamba nti basiru. Yigiriza omukyala nti ng'omukyala you don't only focus on your looks but also weeyongereko education, weeyongereko business. Muyigirize mufuule ekyo ky'oyagala abeere. Ndabye bangi nnyo abakyala abasomye, abakyala balina businesses, abakyala batudde mu bufumbo bwabwe ne mubakozesa ne mubasuulawo ne mutambula ne mugenda ne mubafuula ebikazikazi. Mulekeraawo okumanyira abawala abeefaako basireya bemuyita basireya. You cannot afford her standards, don't waste her time. Bwaba kugambye ayagala okukola oluviiri sasula ssente, bwaba agambye ayagala njala zisasule because omumaliro obudde ate nga togenda muwasa. Mu abasajja abalangira abakazi e Uganda mbu bamalaaya just because you cannot afford their standard. Nnyoko eyakuzaala olubuto yalunywera mu mazzi gaakunywa. Mulekeraawo okutimba ekifaananyi ekibi ku baana b'abannammwe. Zaala oluwo mufuule ky'olina okumufuula. Kyenjagadde ku Zahara Toto ku mulundi guno akkiriza nti abawala abo balina nabo ebizibu bye balina ddala mu bwongo nga bagambye naye nga bwe tugumiikiriza obwavu bwammwe mmwe bunnero ne tubagumiikiriza mu bwavu bwammwe naffe mutugumiikirize mu busiru bwaffe. Naye kankubuulire omuntu abangako omwavu nga naye si musiru oba kale oba busiru mba nvumye abangako omwavu naye nga mutegeevu kubanga ono omutegeevu ayinza okwezimbazimba mpolampola. Kyova olaba abasire queen bonna babeera bagagga naye ng'obwongo butono, naye emyaka bwe gigenda gibawuubira akatambaala bafuuka abaavu ng'ate balina n'obwongo butono. Kyokka ng'ate nze omwavu kati gw'ogambye ti ndi mwavu ongumiikiriza olw'okuba mba n'obwongo tugenda okukaddiwa fembi nga gwe yali avuga Range Rover kati nze ngivuga, kati nze gwe wavuma obwavu ate kati gwe mwavu. Teri kibi nga kuba mwavu ng'ate oli musiru. Example nyangu mweyerusa mweyerusa okimanyi nti buli oba weeyerusa ng'oli muvubuka ofuuka wa yero ofuuka ng'omuzungu naye gy'okomewa njagala olabeko ku mukadde yeerusa ekiriba kimala ne kifuuka kimyufu ng'ennumba gwerumye. Kati awo obugagga bwe buba bwamuleetera ekyobusiru. Kati obusiru bugira eno mu bukulu ng'otandise okufuna obuntu obumyufu ng'ennumba gwerumye wano ku bubakkobakko kyali wange kabakko gyebaleko ku bubakkobakko wano mu feesi. Bwe laba abakazi abakulu abeeyeruza tofaayo kitundu kikyakutunuulira kirala. Otunuulira nga wano baziyita jobons wano eno amaaso egawakanira n'ettama. Wabaawo obuntu obumyufu oyinza omugamba omusajja yeesiize omukazi yeesiize tomato sauce oba
ng'atandise okwengera naye yes waliwo ababeera nga basireeya naye era ne bakaddiwanga era bali basireeya ate basireeya era tebawangaala nnyo kati Katonda aba abawadde omukisa oguwangaala okay. Simanyi gwe kyokirowoozaako Zahara Toto mutuufu oba Pastor Mondo ye mutuufu. Ndabira ddala nga message eno egenda wa Pastor Mondo noonya ku interview emu gye yakoze we yagambye ebintu ebyo. Manyi Pastor Mondo naye yeefudde kabejja, yabuulirira bakanyama, yabuulirira basireeya. Pastor tuwulireko ku bapasita abafere n'ekyo nakyo tukimanye. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course AFCloud. I want to get your opinion about the Zahara Toto story. Your video gye nkuteereddeo. What is your say about Zahara Toto? I'm out.